Ono omukyala omulogo era nga ye yaloga n'aloga n'omwana we n'amwettira abantu bakuye ku kyalo ekimala akatambi ogenda kuba ng'okeefunirako mu maaso awo era nga n'ensonga z'omwana Elisha Masesaazi eyafiira ku ssomero lya Seeta High munnange ebipya bivuddeyo ng'ekituufu teyeetuga nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo era nga ne Shalom abadde agezaako okuwolereza essomero essaawa zino limwegaanye era nga agenda mabega wa mitayimbwa nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Sister Junior avuddeyo n'atabukira kujja w'omwana Elisha nti ye ensonga zino lwaki aziyingiramu ng'ate omwana ayina abazadde n'ebirala byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra. Fifi da Queen naye avuddeyo n'atabuka. Shakibu final amaze ne yeetondera Zari Wininwagi Shakira bonna mbayina mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi baddiyale nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell nemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe emirimu gyo mukwano tegitambula mukubireko agenda kuba ng'ate akusomera edduwa. Munange sigenda kuluyisa era nga nkutandise n'ennambwayo mukyala Suuna Ben. Jjukira Suuna Ben ennaku waateebwaka odiyo ng'ali ku mukyala w'ennambwayo ng'amuvuma olubizzi ng'ali mu kumugeya n'omukyala ono Binabe yavaayo n'agamba nti omwana wa Nambwayo suwa Suuna Ben era Suuna Ben n'agamba nze ndi mumabegawo. Binabe munange Binabe kwe yafunye amaanyi n'atwala Nambwayo okumuwaabira kyokka ate nga Nambwayo yabadde ali supposed okuwaabira Binabe kubanga yavaayo n'amusibako ebigambo by'omwana nti suwa Suuna Ben ate nga bagenda ku DNA ng'omwana wa Suuna Ben. Nambwayo agambye seba amaanyi g'okozesa nga okakkanya wansi famire yo era ge maanyi ge gamu abantu ge bagenda okukozesa ng'ate bakukkakkanya okuzza wansi. Mwegendereza abakyala be muzaalamu abaana omwana omukyala ayina ekigambo ekisobola okukozesa kyonna gwe omusajja singa oba omuyisiza bubi. Kati simanyi bigenda kuddirira ku Suuna Ben naye nga nze nkongeddeyo obutereevu ewa Fresh Kid. Munaye kano akaana kayina omukisa. Otunuulira gye nvudde waako enzija gye kajjamu mu music nakati wano we kali ate mulowooza tekagenze South Africa era nga Zari bino ebintu yabitaddemu omukono omwana kumuweera paka kuwulira bulungi. Bannange kati ne champion gudo naye yalibadde bwatyo naye maama oba byakkirawo ate n'aliyani sikini nze naawe era nga mu kiseera kyekimu Shakibu yamaze yazaate neyeetondera Zari omulundi ogwokubiri olwakali akatambi akafuluma Shakibu ng'alina akaana akawala wakakwatirira wakanyiganyega yamugambye munange mami nsonyiwa ensobi zibaawo era namuyimbira akayimba ka Irene Nambiru nsonyiwa ensobi zibaawo mukwano neetonze n'ebirala ng'ate wengenda obbatuusaako wano mu katambi ate male nkwongereyo n'omukyalo omulogo bannange. Shakib says sorry to Zari Hassan. Bwatyo Shakibu munanga ate bwe yalabise omanya akagambo sorry akagambo nsonyiwa kanene nnyo eri omuntu naye ate abantu abasinga tebaagala kagamba abantu bannaabwe naye nga kakulu nnyo munange no Zari abadde yagaanira ddala okusonyiwa Shakibu naye munange oluvannyuma lw'okuvaayo n'amwetondera n'amugamba yes byaliwo naye nsonyiwa okimanyi nkwagala nnyo
ate Zaite yamusonyiye kale bwe tweyongerayo n'erinda ddami banange mwasabula omwana alabika ali kumpeke omwana yakwata mu kaveera bamukyawa depression biki nenga nyogero bajjukizo n'omwana zaali business ze nga zicyankalanyemu omanya ayina emirimu mingi nyota ku makola ku kya TV kyokka ayina emirimu mingi gyakola kati yagera n'afuna mukawo depression ey'emirimu business ze so siraavu ndowooza mufunye bulungi kwe koga bwatu naye munagenda kuzira omubiri gwo gulaba edduka yakomyewo siyoli yazeemu n'asitula emabegaawo si byebiri ebyaluli bye mwali mumujerega kale munange bwe tweyongerayo ne Willinwaj kwotadde Shakira omanyi balina akayimba akapyawo ke baayimba emabega kawo model music yagenda n'akatulamu nga yeesaza olulegging n'engamba bannange tuli ku kino nabo baalabiseeko we bati ate olunaku olw'ejjo wamma ate akayimba kaabwe kaddukidde ddala munange abantu bakaagadde kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Elishama eyafiira ku Seeta High munange nno ebintu biwanvuye maaso awo nina Sister Junior nga yagamba nti zino ensonga taata aziveemu sorry kojja aziveemu lwaki azivaamu ng'ate naye ali ku paati y'omwana era nga bwenjogerera ye Shalom essomero limaze okumwegaana jjukira waafulumya akatambi ogamba ak'obucupuli nga bakakoze editing omwana yeetuga nenge ebyaddala ebintu byeyeetuga wootunulira omuntu eyali omuntu amanyi omuntu eyeetuga n'otunulira n'ono omwana Elishama nga byanjawulo muko biraga nti birimu edit Sister Junior mulina maaso wano ng'agamba nti y'ensonga kojja aziveemu nga lwaki azivaamu ng'ate gwe baateekawo okwogerera family Sister Junior munnange ojja kwegatta ku Shalom era nga ye Shalom ssaawa zino Shalom mukwano gwa Kasoko aliira ku nsiko. But the school met the parents. That's where the boy's mom and the dad are quiet. Kati ono kojja sibanya kojja w'omwana kojja tuyamba osirikeko. Please kojja tuwulidde kale by'olina tugamba kati nawulidde kojja w'omwana otandise okwekwasa abantu Shalom mwekwasa wa bwereere. Shalom mwekwasa wa bwereere. Shalom si eyatta omwana ayogera kye yalaba. Because Shalom yagenda ku ssomero kati aleke kwogera bya finding out. Ekizibu mwagala otuwa narrative yammwe temwagala wuliriza by'abalala. Like story no mulinga abaagala okaka abantu mwe temwagala bawulire nenga ate n'ekituufu weekiri kati buli omu yeesalirewo kubira lono. Kati nabulabye mwesiba ku Shalom. Era Shalom, you are not a parent. Era, you don't know what it feels. But we know. But chitino kwebuza, lwaki omwana yetta. I think that's the biggest question we should ask ourselves. Why did the boy commit suicide? Ekyo kyekibuuzo ffenna kye tulina okwebuuza. Kiki ekyaviirako omwana ono okwetta? Nze ansa gye njagala. Nkusinga okubeeramu ebyo nga tuli awo twebuzabuza kojja w'omwana ono alabika alina ekigendererwa. Kojja w'omwana tuyambe oleete maama w'omwana. Nze maama w'omwana bw'alyogera ndibeegattako. Nze do for me one thing. Bwemba Junior byenjogera bikyamu. Nti essomero lyo teryametinga maama w'omwana ne taata w'omwana mumuleeta ayogere. If the parents say they did talk with the school, nja kwetonda. Sister Junior ye munnange agamba nti ensonga zino kojja ziveemu nti kubanga ono omwana ayina abazadde naye naye ze kimmanyi mu kika wabeerawo omwogezi wabeerawo omuntu nga ye baagwe baalonda nga yalina okwogera buli kimu kyonna ekibeera kyapeniize mu kika ekyo ndowooza Sister Junior ye ekyo kyatamanyi era nga nyongera obajjukiza buno obudde essomero lya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amanya
agange yezese ekasira afudembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukyeyongerayo ne Seeta High eno nno ewafiira omuvubuka oba omwana w'essomero Elishama munange Fifida Queen naye avuddeyo n'akubiriza abazadde nti wemulaba ng'ekintu bwe kiti kituuse ku muzadde munnammwe temusirika mugoloke muyimuke nti era bo kino ekintu baakyogerako emabegakaawo naye abantu abasinga tebaabifaako abamu baabayisa galipoota lirina okubatiisatiisa. Waliwo ensonga y'omwana eyafiira ku Seeta High. Seeta High something. I stand to be corrected. Muntu omu yansindikidde message. Ensonga nno lwaki nali saagala kwogera ku nsonga eyo zizino. Nti twayogera ku bintu bino. Sometime back bajjukira twayogera ku bintu ebyo nga waliwo abaana bali masomero agamu nga ga kinakunaku abaafuna obuzibu. Ne tukuba wano omulanga. Some parents were helped by the way. Abamu bayambibwa abawerako. Abalala tebajja mu camera naye nga bajja mu inbox and they came back saying munange bwe bali batuyambye kakati pale tukyagenda mu maaso kakati abantu abamu bayambibwa naye abantu tebafaayo abalala bwe twakuba ogwo omulanga like abantu beesuulirayo gwa naggamba abantu tebafaayo. Waliwo olugero omuganda lwagamba kidaalimba budaalimbi bwe kinaafuluma ewange olwaleero enkya kiyinza okuba ewuwo oba enkya ne kidda ewange nga kivudde ewuwo ate ne kimanya kigenda ewuwo omulala. Abazadde abalina abaana mu masomero bwe mutaabe bavumu ne mugamba tufunye association yaffe etufuga kubanga gavumenti si byeriko. First of all, these schools ezisinga ziri owned by government people like gavumenti eyinza obutabagambako wadde akadakiika abantu abo. Naye munaafunanga ekibiina ekibatwala ne mugamba nedda we ba strike ne mugikoolinga ng'eri serious abazadde ne basituka nga tebakubye muntu ne bawandiika ebipande byabwe ne bagenda ku parliament oba ne bagenda ku ssomero eri ebweru waalyo ne bayimirira nga bakutte ebipande. Trust me tewali ajja kuyambibwa. Ate kino mukirabe tekiriiko wa mwavu tekiriiko wa mugagga. Era mujjukira omuyizi eyafa ne bagamba yeetugidde mu ssomero baamujjambu eyo mu siiringi. Those are some of the stories we did here. Naye nga mu butuufu tewali mwana we yeetira mu siiringi. Kati essaawa eno bagamba ono yeetugidde katanda. Naye nga mwena abaasomerako mu bisiro mujjukira bulungi ku ddeeka omwana yeetugira wa. Omuntu we yeetuga poliisi tesooka kujja nga omulambo tegunnava ku siini mostly mu kifungo ekyo essomero. Nti poliisi erina okujja ku siini ne bakuba ebifaananyi. Stories nyingi zijja kuvaayo nga zaabukana ku yasooka okufuluma. Ku lw'ensonga yasooka okufulumya story gye yasooka okufulumya yalina ekigendererwa kye lwaki yagifulumya. Baganda bange, God is busy. Some things we need to give come our hand. Gwe tutaasitukirengamu ng'abazadde ne tuyeyambagana ne twekwatirangako bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya. Tewali justice ejja kuweebwanga unless nga tuvuddeyo ne tugamba enough is enough. I remember that time we made noise, many parents were helped, many parents rescued their kids from hands of abali babatutenga engoma nga amasomero gefudde amasomero. Naye nakyogerako wano abalala ne bagamba ayogera nnyo Fifi, abalala ne bagamba mwagala kusuula bizinensi z'abantu naye nga bye twali twogerako byalina obujulizi obwenkukunadde ebitali bino ebyambwa abantu baleeta just okuba omuntu omusuula nedda ng'omuzadde alina ne recording omwana baamukubira mu ssomero nga ddala omwana bamukuba omuzadde waali baakamuwa baakabbirira ka video baakarecordinga. Eriyo obujulizi obwo muganda wange nga mu butuufu weetaaga okuba tara stop nga mu butuufu weetaaga okubaako ekikolebwa. Naye we twayogera manyi ffe tetwasoma nnyo abaasoma ennyo ne bajja wano ne batandika okutulizoninga
batandika okutugamba kino nakiri batandika okutunnyonnyola bino ne biri naye era ffe abataasoma bwe twekwatakwata twafunako ku buyambi n'obuweerero naye kino ekiba nga kya upgrade nga kigenda mu bazadde aba high class kitegeeza nti kino kigenda kuyingira buli nju ebintu ebimu biba byogerako nga tonnabeerako victim you can't understand you will only understand or relate nga kimaze okukonkona ewuwo kati eno koola eno yoona omwana eyakafa yalizuukusiza abazadde mwenna eyakifunyeko n'atannakifuna n'ogamba bwe bunakya nga kiri wange let's do something abazadde mukole association nabaga tukole group y'abakifeesi naye nga mujja kundoopa nga mujja kwogera nti fifi yasindise bagende bakole kino nenga nze manyi ninamu empisa embi ge mazima empisa zange embi mpita nazo ate nnyingimu nze sirina bugumiikiriza ku bintu ebimu naddala ebirimu omwana nsobola okugumiikiriza okummanyiira nsobola okugumiikiriza okunvuma nsobola okugumiikiriza okunjigirako okwogera naye ekigambo ekirimu okutokyalinga omwana wange nze ng'omu sisobola though abazadde abamu balina obugumiikiriza basobola okubigumiikiriza sigambye nti ffenna tetusobola no abamu musobola naye nze sisobola kati ebintu ebizeemu n'abaana okufa ebintu ebyekisiru twabagamba muno waliwo cultism eziri mu masomero olina avayo n'agamba mulaba firimu nnyingi biki neŋŋamba ono ayogera kuba tamanyi okitegeera naye ng'aba byexperience nzeko bakubuulira abaana baabwe basaddaakibwa mu masomero ebyaddala naye nze kyemmanyi era kyenzikiriza mu ggwanga lyaffe wano waka waliwo abanene nga mateeka tegabakolako due to the fact nti they are serving this government naye nga ensi tusobola bagenda bagamba ensi ejja kubakwasa obukambwe bw'ensi busobola obbakwata abantu abo otherwise bino ebintu by'okufiirwa abaana mu masomero tebijja kustopinga I remember that time we twali twogera stories ezaaliwo nabawa example y'aba Nigeria waliwo abaana aba Nigeria abaafiira mu ssomero omu omusomesa yamukozesa n'akatambi ne kafuluma naye ng'omwana yakomplaininga nga bagamba naye munkyuse essomero ewaka nga bawozawo owayi omusomesa maama gwe yamukwasa mbu omwana mutegeko eriiso yakozesa omwana ne yettira gye baali I think some of you people saw that story bakaza abasomero ne bawandiika bino ne boogera biri video neeteebwa ng'omusomesa alabikira mu kikolo ekyafiirako omwana okunywa obutwa okujjawo so ebintu bino bigenda kubeera mu masomero tebijja kustopinga unless ng'abazadde basose ne bagamba ekimala kimala unless ng'abazadde bavuddeyo ne bagamba nti ekimala kimala kubanga teri muntu agenda kukistopinga kino okujjako mmwe abazadde mmwe abakwata abaana ne tubatwala mu masomero nga nange sejjeemu kuba nange empeerera ate ndi muzadde ffe abakwata abaana ne tubatwala mu masomero ne tusasula fees bwe tuteeka embekembe ne tugamba ekimala kimala abaana abafudde bamala trust me tugenda kuziika emirambo gy'abaana abato tugenda kutunula mu ntaana z'abaana baffe nga bukyali nga tewalina reasons but a school will wake up in the morning use one person afulumye story nga bwe bagyagala oba use 2 people oba 3 but because abazadde bali naive bali intimidated basirike kiyitaawo abazadde bonna basirike n'abalisigazaayo abalamu beerabidde nti ekiri atabaala neyasigadde ekakimutayiza nti kigenda kumala okulya owoono kijja kutambula kituuke ne kuwo kubanga naawe oweerera ekyabinjogezaako because ndi muzadde empeerera you remember omukyalo omulala gwe baali bakubira omwana ng'omwana yenna emigo gimusaze n'agenda ku office muyisanga bwe twakuba enduulu n'omusomesa yali arrested n'essomero ne lisasula ne lisaba omuzadde bateeseze ebbali ebintu ebimu bisobola okubaako ekikolebwawo abaana bagenda kutufaako abaana bagenda kutugumbulwa abaana bagenda kukola ki kutuggwako naye gwakeera ku makyo lwaliro n'ofulumya sitoole enfu ku mwana wa munno kukufa kw'omwana wa munno ekyo twebaliza Katonda naawe endeeyiyo yavaamu abaana ng'ovudde ku bino byonna ebya malisi
endo eyo yavaamu abaana ate mukama yatandika dde okubonereza mpola mpola era mpola mpola jakutuuka ebbanja liggweyo ogambe nti baali bayita mu buno obulumi I wish I knew I wish we did ABCD. So mukwano gwange yampandikidde message ensonga lwaki nadde sogeddeko ebyo ebintu kubanga nze nabyogerako wano twayogera dda ku nsonga zino nti abaana bangi bakyafa. If you're not new on social media, stories waziraba twazogerako mu mwana yetugidde mu siringi yo nga byonna bya bulimba naye nga baganda bagamba omulimba agwana mukiriza ate n'obudde tebutera kulimba time etuprove nze nti twali tetulimba. Things are still happening. So bw'atyo Fifi the Queen munnanga ate bw'avuddeyo ku nsonga z'amasomero era ye akubiriza abazadde nti singa temuvaayo ne musitukira wamu ne mulwanisa kino ekintu n'ebirala bikyajjawo singa munaddeyo ne musirika n'ogamba kasita tekyatuuse kunze nzekka. Munnange bwe tweyongerayo n'omukyala omulogo oba omusezi ono nno ng'amaze abantu b'oku kyalo ono n'okumanya musezi mulogo yeerabira natta n'omwana we alinga muntu mubbi. Manyi omuntu omubbi walaba nga talina kyakubba atiisiko ateeka akasente ke mu nsawo n'agenda n'asobeera mpola n'abanga era akabbye. Ate nno munnange eky'omukisa omulungi ono omukyala ateyeewakanye avuddeyo n'agamba sinze abaluga era nze abatta nange bampalana ngenda kubanga akatamika batuusaako era nze kambasiibulire wano baddiyale omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala abadde wali ku mukalakaasa n'amwatulira banange. Umanyi okubanga omuntu mulogo naye ng'ali proud tukugambeko nange oyo akutumye mugambe naye alekeranga okutta abange naye atabamo ate mukadde otuwadde bwino naye atabamo abange bataano ababe mukambwe abange bataano oyo akutumye nange abanga abatta abaana abanga abatta nange alekerawo okutta abange efikira emaze senga nkaimu abantu mwenna abali awo mukolanga nga nze ne mutta babammwe nange nzita bange oba natta omwana wange mutte senga natta wa muliraano teyandinzise obanga natta omwana wange mutte nammwe be batumye muli bantu era batugambye nga tujja nti wegenda nga weesibye bbiri oyinza kubawo nga toyogera oyinza kubawo nga tokyafo kyassa naye kirungi nange batuka si kyaddenja si kyabiduduma nze amajegere bandoga yaloga oyalo oyo abatumye anemeddwa akulemeddwa ye oyakugamba kyondoga abakulemeddwa naye alekerawo okutta abange zedde yafa mumwe yafa magoba yafa jasa afudde ani abatta byebyo katuvudde basindya ku booda gwa mulimu gwaffe batutuma abanga ne ku kyalo kwendi teri yali aŋŋambye nti nzise kumbi byebyo byaffe ffe tuvuddemu kijja ku booda naye nga ogwaffe tugukoze tera mugagga tabanja naye naye mukadde bannange weetereeze bano waliwo endo etali ntuufu tomujjako kamera toni wangi tugenda kufa naffe tuli bakozi bansimbi tuli bakozi bansimbi mukadde otuma wa muntu ali bannamawulire fe omulimu gwaffe gugenga bannamawulire nebagenda mu kooti wasatuvunana kuba twamala gukolako risaaki alina n'empapula z'abalwaya tetumenye etteeka lyonna okujja okugambako kale nno mwobanga temulina tteeka nammwe mugende mulowooze naye nammwe ekitongole kyammwe tekirowooza ate kati mukadde bagala kutumanyira bumanyizi bannange